bw'obatunuulira mwattu oyinza okulowooza nti abaana bano nate bakyegasse wabula wano babadde bali wamu n'ab'eŋŋanda zaabwe nga beekubisa ebifaananyi tebakyetunuulidde nga bwe gwali emyezi 5 emabega. Trevor ne Timothy balina omugisha baleetebwa e Mulago nga bannaku 4 nga bagattiddwa ku lubuto era nga bagaba n'ekibumba. E Mulago bwe baweza kiro 10 ne basindikibwa mu Egypt abakugu abawera 3 gye babagattululira. Kyesabagamba nti ne diaphragm yali yeegasse ne kiki kino eggumba lino erya sternum nalyo nga lyegasse. Kakati bye byali ebizibu okugattulula naye nga okulongosa kwatwala ekiseera kiwanvu ko ssaawa 6 n'omusobyo. Ssanyu jjereere era abazadde b'abaana bano erinnya lya Mukama Katonda teribava ku mumwa. Nga tuwulira bulungi kulaba ababebe baffe ne babalongoosa ne babeera bulungi. I'm excited to see that my children were separated. I thank the Lord who has passed through many people who have helped us. Abaana bano bajja kuddayo mu ddwaliro mu bbanga lya wiiki 6 ate era abasawo bajja kusigala nga babalambula okutuusa lwe banaakula. Ate ku kyabalongo abalala beegasse abava 10 ab'eddwaliro ly'e Mulago bagamba nti we beegattira wazibuzibu kyokka balina essuubi nti nabo bajja kugattululwa. Florence Naluyimba, NTV Akawungezi.